Katende Joseph mufune ofune internet tujetaaga installation ababadde abasasula for installation esawo nabagenda kubateekako mwagenda ne muyitirira bangi nnyo kati machines emmeri etuuka essawa yonna ereeta installation machines so esawa yonna bagenda kuba bakolako starting this Thursday bashe yasembayo this Thursday bagenda kuba bakolako so genda ewa Katende Joseph mukubire essimu ajja kuyambako nnyo okuinstollingira internet eddukira ku speed ya kika kya waggulu nnyo eri ku 5G ate nga ng'ogyeko ya 5G installation eba ya bwerere teggwako eri unlimited bw'osasula leero nga 18 bajja kuza ojja kuddamu okusasula ng'ennaku z'omwezi 18 ye Katende Joseph mwenna abakoze naye thank you for trusting us era feedback nungi nnyo. Tukwaniriza nnyo ate ne tukwebaza okwekumira ku channel eno. Penny is my name. Neera nkomyewo Kwefu abantu bwe baali bayomba. Baba. Nenkunoonyako awo naye munnaye. Abantu bonga bayomba. Okunoonya Penny e Kampala wano nga teyakoze kusumulula. Oddamu okumukubira essimu ng'ayingira Kibeho. Oddamu omukubira essimu ng'ayingira Mbulo National Park. Nina gwe nali naye leero naye nga kwekyo kiro kyennyini tugenda because we had an activity somewhere. Nankulira nga Penny, how are you? Kati njagala onyambeko ne mugamba ndi Masindi. Abantu banvaako. Penny is a traveler. I am a traveler. I just love traveling. I think I've been to 90% of Uganda. Mine nali India nganda be want just nagenda ko jenjagala. I think like a 10%. I think I've been to 10% of Uganda. Really? Like favorite place chi jotula onogamba nti bwana we wansingira okunyuma. Mu 10%. Mu 10%. Kampala mleke. Choma katika nkoleko. Newamwe mkyalo lekayo. Atenze nine ekyalo. University born. Wakaliga. Wow, nice. Zimbadde mu Kampala. Mbadde mu Masaka. And Masaka ntegeeza bukomansimbi ate si yenna munda. Kyotera awo wonna kyomanya bw'okwata oluguudo n'odda eri mbadde woko. Jinja ish, yeah. Ati kati goli mukwogera amona ayogera in line with work. Kyegambye nti ebisigadde. Olinga Serindion yagamba atambudde ensi yonna netasa kunyumiza nsi yonna. Lwaki? Serindion bamuleeta kunyonyi bamuteeka bamutwala ku hotel na kumutwala ku checking sound kuyimba kumujjawo. Tewali ekisooka ekizibu kye nnina nze. Yes. I don't travel to. You don't explore or to have fun or whatever. Nti ngenze mu Masaka ngenze kugirambula buli kyendaba nkiraba accidentally nga nkiyitako nomanya katikati awo omanyiwa ikweta tuba tutuuse era nyina ebintu ekyanneewunyisa nomala ebiseera ebisinga neevuga ndere banvuzeeko waliwo ebintu bingi byendaba ku Masaka nnyo engalo oluguudo okwensiiba so sitambula kulabugamba nti ntambula kulambula kino ejjinja oluusi muyitamu nga tugenda kuziika kasinafuna nnyo bulamu obondoza next year mukubiri ku agenda yange kutambula nga tambula kuyisaamu buyisa ggali naye kati gwe ate naawe ekikuyambye tiko gwe mulimu gwo enze nsasulwa kunyumirwa osasulwa kulambula kati ezo wakyo so sisasulwa kulambula naye ekyalinga ekirooto gwabana ne gufuuka omulimu kati nenkifuula it's a part of me like I mean what do you mean badde mu Kampala for a month no kati ate nze njagala kwogera osasulwa kuogera ate nga wonyumirwa kati yejawulo eriwo nti mulimu omuntu nga just ya kafero yagamba kiwoomereze yafuuka enkenku kati n'agisengejja lupiya naye kujja kunfuukira omulimu so actually I think kalya y'omuntu yandibadde bwetyo nga ekintu kyokola okyagala kyosooka kubeera mama we yagambye obeekyo osooka kwagala kintu noganze nakula njagala nnyo emmotoka then bwe nazaagala ennyo nenziyiga nnyo nga nzaagala kati nenfuuka makanika waazo oba nenfuuka driver waazo kati nenkifunamu ssente then nasooka kuwagala nnyo busawo nga basawo banyambalira bulungi then nentandika obbiyiga then nembisoma. Njagala kuba teacher. I wanted to be a teacher naye. I wanted to be a teacher because teacher wange yali ankuba nnyo kati nga njagala nfuuke teacher nange nkube ku mwana we. Just anyways ekyobwa teacher nja kifuuka maaso anyway in future I'll get somewhere when aba nsomesa nga tutunuulidde ebintu by'okulambula nasazizza mu trips nga 3
I had to go to Kabale. I had to go to Kasese. I had to go to but still Western Uganda enkuba etonya Kwefu. I am in a situation I want to be very cold kubamba ngenda lwalirawo. So nenda bikanga nsazizaamu. Nze nasazizaamu engendo lwankuba gye mmanyi etonnya eri nga neno teri nkuba naye kati tuli mu season ya nkuba. Ekyaŋŋaanye factors eriwo is my health nakuba nti sisobola weather. Kwefu enkuba esusse mu Kampala nti enkuba olutonnya kyosooka okweraliikirira amazzi gasaze ekkubo tunaaliyitamu ate n'amakubo ennaku zino agasinga maggale kati jamu eyalingawo waba yali ku 60% ali ku 95%. Enkuba no tesusse mu Kampala. Kino kiva kuki? Enkuba tesusse mu Kampala, enkuba etonnya eri nnomo. Really? Yes, eri nnomo. Naye amatabanga kati gwe kitukuloosa nti enkuba nyingi ge mataba n'okulaba abantu abasusse mu bizimbe nga basena amazzi. Gwe nga Kwefu olowooza entabo eva ku ki? Kampala problems zaffe ze zimu. Just zikyusa myaka. Ddala mu kisanja kino naddala mu gavumenti eno etufuga. Our problems are the same. Zijja zirikaalinga buli kaaliza. Amataba mu Kampala omuntu ng'oludde nnyo mu environment you could predict okusinziira ku ngeri abantu gye bazimbamu mu kibuga awo. Emabegako eri batandika olaba ogwo omwala gw'e Nakivubo. Omwala gw'e Nakivubo tebaateekawo muteeke nti gavumenti yatuula n'egamba tuteekewo omwala gw'e Nakivubo. Gwaliwo gwo gweteekawo. Olw'ekiri nti ekyo kyonna kisenyi gwo gweteekawo gwaliwo nga gutambuza amazzi paka ku nnyanja. Gwali mukutu nga amazzi balugera gakulukutira. Gye gaali gakulukutira. So gwo gwaliwo tewali yaguteekawo gwaliwo. Kati bwe gubeerawo ndowooza mu myaka gy'ataano awo gavumenti n'esalawo eguzimbe egutereeze. Kati bazze bagukola bagutereeza mu butereeza naye gwo gwaliwo. Kakati ekizibu mu ntereeza yaagwo pressure n'eguyitirirako. Pressure nti amazzi gano however much gwali gutambuza amazzi naye waliwo ekitundu ekigwetoolodde kyali kisobola okukwata ku mazzi nga guholdinga nga bwe gazze nga bwe gajja agamu tegagutuukiramu direct nga gasigala wo mu bitundu ebirala olw'ensonga nti awo nawona kisenyi. Problem we yajjira ntutandika okuzimba za arcade. Yes. Kati arcade dijjawo nga bw'onoogamba nti oyina abaana 7. Kakati abaana 7 abasatu balina gye balya. Then bano abana bw'osobola okulabirira. Bwe baggalawo bali ne bali bonna bajja ne pressure n'ebeera nnene waka. Kakati bwe bagenda bazimba za arcade pressure n'eyitirira ku mwalo ogwo. Pressure bw'eyitirira ku mwalo ogwo ne tubanga yonna gye galina okugenda ne tuzimbayo. Kakati gwa amazzi ne gabuuza kati nze tuddewa kati twamanyira kuyita wano kani gasigala nga option gye gayina kulwana kuba amazzi Kampala gafuuka mayeekera. We have Sholaba, those are rebel waters. Amazzi agali mu nsiko gayeekera gaagala kuddamu kuwamba we gaabeeranga. Kyokka ne we gaabeeranga ne bannyiniwo bagamba fe we are here. Our buildings are here, our businesses are here, we are not going anywhere. I am a conservationist and one of the rules je tutera okwogererako era wetutuuka mu kifo ebiseera ebisinga olaba ng'ennaku zino wetutuuse Kwefu nti plastic olaba mutono kino because mufa nnyo ku butonde nga twabusanga nti tubusigaze global warming teva wala wabula evako ebyo bye tukola n'obagamba otuuka mu kifo n'obagamba that then nature will revenge. I don't know if this place will stay. Ne bakugamba wa bazimbisa ebyuma by'amaanyi wa ebizimba nga bwe babizimba by'amaanyi naye kati tutandise okirabako nti Kwefu atunyonyodde omwala guno gwaliwo actually nze nali manyi bazimba muzimbe era nga kyobalaba mbuuza ekibuuzo drainage system bino bye bazimba ne babeera nga bazimba amakubo ne batugamba anti balina sooka kukola drainage tugamba then this is good. But then ne tumaliriza nga amazzi gasaze kati nga gawe nateete naye bwo drainage bwe bakola obulaba butono nnyo compared to the pressure of the water. Kati olaba nateete awo ne wali police awo fe wetwakulira wali police kali kasaawe
kyali kisawe kya mupiira kakati awo wonna awo we bayita mu kigagga yadde bamuyitawo mu kigagga naye kiggumira kigagga kino kigagga kyali kigagga kati amazzi gonna nga bwe gava ebusega waggulu eri ku lusozi ne bwe gava ene mutundwe nga gajja ne gaggukira enateete ne gaggukira wano ku Sembule awo wonna nalukolonga awo wonna nga amazzi we gasetolinga edda ffe bajjajjaffe tebaabeerako mu ntobazi babeeranga ku nsozi y'ensonga lwaki tewabeerako olaga kakasa nti tebabeerako mu ntobazi tuddayo soma ebyafaayo nga obwakabaka bugaba ebifo okuteeka amasinzizo kuba buli sinzizo we liri obwakabaka bwe bwabawa Lubaga abakatuliki babawa ku kasozi Lubaga abasiraamu ne babawa Kibuli Old Kampala bano ne babawa Kasozi Namirembe kakati golozaabo baali basiru baali tebasobola bawa Makerere ne babawa ku Kasozi Makerere so bakulaga nti bo kuva dda baali bamanyi nti abantu tosobola kubeera mu era amasinzizo agali mu ntobazi ogamanyi ga Pentecostals zine church eziggulukuse nyingi the Pentecostals be bali mu ntobazi tewaliwo traditional hospital traditional school traditional home Mengo Lubiri tewaliwo wow just show me anything traditional ku Kasozi Mulago chokeno wansole balingayo bonga bakimanya nti omuntu ategera tabeera mu lutobazi yes makes sense fe abasomye mbuto tutegeera nnyo fe tuli mu ntobazi so kakati tuvuga livanso batugenda mu maaso tuonoona so ye pressure eri wansi awo awo wonna ye pressure eriwo era nsobola nze bwe mbangula ettaka ne bwe nsanga ekkubo sigula wansi waggulu eno n'amateeka g'okupangisa soka weetooloole omanye ennyumba zino nnungi nnyo ziba zitya nga tewali bantu kyokka ate kisinga abantu baali tugambye nti bwavu bwe butuzimbisa mu ntobazi my dear it is very expensive by the way okuzimba mu ntobazi era omuntu gw'olaba nga mwavu azimba mu lutobazi be bantu abazimba buno obuyumba obuli temporary ng'avaawo naye abantu aboonoonye entobazi be bazimba ebintu ebiri permanent gomanyi sente ze bayiwa mu ntobazi factory gwekirira wansi awo olabe abagagga abasingawo omusajja akwata essente okusika obusisi okuva wansi eyo mu lutobazi okutuuka waggulu waatandika okuzimba luba lutalo kati yiye ekutte esaawa yonna ejja era vidiyo bwekoba mu kitundu temutwewuunya so let's go back to our traditional ways naye tetukyasobola kuddayo olw'abatukulembera si bye baliko bo banoonyanga ebintu gyayinza funamu ssente bainvesita bajja ne bagamba wano twagalawo babawaawo ne babawa liizi naye amazzi gano eno gaddawa so everything our problems social problems zaffe ezisinga is the will nti ekyokukola tukimanyi waliwo omuntu gwe nalabye nga anyonyola electoral reforms omanyi akalulu okuvaamu obuvuyo tulina okukola electoral reforms biki bituufu but the will of the leaders to put those reforms into practice webuzibu kakati nebino byonna babimanyi tosobola kunga nti Museveni tamanyi nti webazimba akedi mu kibuga nti amazzi gagenda kwanjala nti omusolo gujja nemazimba ebirala so the will wiru yaffe okutereza ebyokulonda wiru yaffe okutereza amalwaliro wiru yaffe okutereza ebibira the will nti omuntu alina will ne bw'alabanga ekintu akifunamu nnyo because of the will agamba newankubadde kirimu ssente naye tubeere abaavu nga twebaka ku tulo olaba ne Lake Victoria erimu petition ontegedde buying land on water abantu bali ku Lake Victoria bagiyiwamu ettaka tolowooza nti bayiwa kiro gwe resort zeeyongedde like ku River Nile naye ffe tuli bagumu tukimanyi nti the earth eringa muntu omuntu alina kye tuyita tissue regeneration nti bw'ofuna ebbwa wano kati eno enkovu ogiraba yaddamu erina ebbwa lyali wano ngeze enkula erina enkovu egenda efuluma kati n'ensi bwetyo bweri ffe abagumu tuli bagumu nti byonna babikole
ejja kwehiringa. Mimi what really bothers me be baana baffe. Waliwo mole emu eno ku Gaza Road. Awonze nakula waliwo mayuni. Like nga Kisenyi I swear twayitanga awo awantu. Nga tutya nawo. Essaawa zino Allahumma. So ensi tugifaako buli omu akola byakola tumufaako. Lwakuba nti weenewonyeza tujja sigaza enkovu tujja batufiiriddwa abaana tufiiriddwa ssente nga tufiiriddwa entegeera n'ebibinga ebyo but bwetyo bwe tuli ensi ate munaye tukola ebintu nadde ngoberera nina conversation gye nadde ngoberera actually Elon Musk y'omu ku babadde mu conversation eyo nga challenge nabitadde ludda wa kuba kigenda tutwala ku topic eddako Bulaaya eri mu kweraliikirira abaana abazaalibwa bakendedde omuwendo gw'abaana abazaalibwa gukendedde waliwo talking about that waliwo ensi gye nalaba nga eno pre-primary like kindergarten like bana abaana abatandika ng'emyaka giweze ebiri nga kirasi temuli baana nga bonna batandikira tugeze kale mu P1 eyaffe n'okudda waggulu. What is happening? Peter Sweden yagambye birth rates in Sweden is now at the lowest level since records began on 1749. Birth rates in Britain is now at its lowest. Katinga bakubaganya ebirowoozo what could be the problem? So nature bwe twagirivasinga kati bwe tugenda mu kuzaala nga kujja embina ebyako mu kuzaala ensi eri mu bweraliikirivu obw'ekika ekyawaggulu ffe tuwoza population nene ensi eri mu bweraliikirivu kati ne ba topic for another day we shall come here tukubate ne rights zibabawadde ennyingi ez'omuntu okuba nga alina gender z'ayagala. I think it's also another issue. Gender, LGBT, cost of living, education. Cost of living. Me I'll rely on cost of living. Ne education yaffe kati ekunyonnyola nti omwana omuwala okuzaala osobola obivaako n'osooka okola mirimu gyo. Ate simanyanye ani atandise tusomesa ebyo bintu. Take your time. Take your time. Naye wano mu Uganda batandikirawo kubuuza graduate nze emyaka giri 24 peni omwami aliwa. Bwe bakitubuuza we find it offensive. Ne kale baba bataddewo ka pressure naye omanyi nti batuufu. Kubanga bano challenge gye bayina nagenza okulaba end results zaabwe nga bagamba nti women are now looking at career. Ne baagala okuzaala ne batandika okwagala okuzaala nga bali myaka 4 agenda okwagala okuzaala ng'empeke ne preventive measures abadde akozesa to make sure nti asigala ku mulimu nga tazadde zimukosezza kati n'agenda mu adoption. Agenda otuuka mu adaptingayo omwana n'amufuna myaka 2 agenda okuweza emyaka 6 ng'omwana yakudda mu bazadde be obanga there is no bond because si yamuzaala kati ne bafa depression nga empapula ze diploma ze degrees ze awards ze tezina we ziyinza kumuyambira alilona mu kiyumba kye yazimba yetoloddwa abakozi obuichi abakozi bamwagala mu ssente. So we need to go back to the traditions. Muvembi peni muzaale ate obuzibu tuzaale mwani abokuzaala muwe balirwa kuba mu batuma bingi ate kati obuzibu ate wamma tuyinayo kanuka. What do you bring to the table? Mu batuma bingi kati tuli mukolerera tebe enejje ng'enywedde nate tebe wenywerera nga ninafuna muntu ali 5 years younger or even younger. Kati awe tugendera ku nsonga eddako nti bashiba twalinga tubagamba bane muzaale ng'awoza omanyi bw'ofuna olubuto lugenda kusiba emyaka 2 nga tokola njagala kye kigambo shiba kye yeeyita she's a what? Feminism. She's a feminist. Feminist. Bw'oba wakola social sciences nga you did social work oba bagitata course gye muyita swaswa gye bayita swasa social work and social administration. Ekigambo feminism n'engeri shiba ebigambo ebyo gy'abikozesaamu bibiri byanjawulo. Someone needs to sit her down and tell her that feminism mu ntandikwa yaayo mu original definition teyina buzibu. Yes.
We are standing for women, yes, but they did not write it anywhere that put men down. Ekyo kimu. Tebakiwandiika anywhere nti bw'obeera feminist tozaala. No. Nti bw'obeera feminist kakati oyina kubeera nga this world kigamba nnyo abantu, we are not in competition. Yes. Men and women. Era omuntu yenna aleese obuzibu bwa bino obw'okubeera nti ebisiyaga bingi, abawala tebafumbirwa, abawala tebazaala, n'abasajja kati batya abakazi. Yasooka kubagamba nti we have to be in competition. Ti omusajja aba n'emmoloka bbiri naye beera n'emmoloka bbiri. Omusajja wadda ku 8 gwe kumawo 8 kitundu. Osobola okuva ewaka ng'omusajja tomuwulidde wajja olaga gwe kasi omugamba nti ŋŋenze. Nti mulina okuvuganya. Awo obuzibu bwokka bwava nti education, they wanted to educate women to compete with the men, not to complete. Kwefu. Yes, we have to complete the men. Naye olaba byonna byonna tukizeeyo. Kwefu tusomesa abaana. Kintu kimu okuba nti wasoma n'okuba omuyivu n'okuba nti otegeera. Oyinza olowooza otegeera naye tutwale abaana ku ssomero. Bw'omala omutwalayo naye mutwale mu ssomero. Yes, mutwale naye ate mutegeeze kino. Kwefu nkirabye recently nti I was the independent kind of girl. Nti nga ndaba buli kimu nkyekolera. Kwefu ekintu kyensobola okwewa togenda kumanyiro kimpa. Yodyo otteeka ndirina ng'omuntu. But bw'omala oterera mu wantu w'oli and you're comfortable, you realize you really needed essimu eno yange. But I called Kwefu, babe olaba essimu egaanye. But it's my phone. Not that agenda kujja fixing essimu eno or agenda kugamba pen maybe essimu ejjudde tukole webati da. Not that you didn't go to school that you can't operate essimu gye wagula. But you need someone. A man is different. I'm not saying ate bab obereyo because a man is important, but a man is needed. Ebyo bye muli mu kweperegeesa simanya what. But dear, no mukazi is needed. Fembi somehow buli omu yeetaaga munne. But complete each other like Kwefu has said. Do not compete. Manya woyina okukoma. Nze nange nali sibimanyi ebyo. Hi, how are you? Now I'm going to nze nga nkera ku makya nenjogera nawe good night. Noddamu okunkubira ku makya. Pen, how are you? Nkugamba ha nagenze 40. Pen mu bulamu bwondi ki? Kumwevo yogera girlfriend wekiro ku makya nawe yagenze 40. Nati mu bulamu bwondi ki? Like at least you know where I am. Like I mean 40. Okimanyi bulungi nkola. Ndi mukazi mukulu lwaki ambuuza. Then lwotandika okitegeera nti kiba kya buvunaanyizibwa. In case ogenze mu town ne bakukoona ayina waatandikira naye Kwefu amanyi oli ku masengere bakukoonedde kabalagala anti nabadde ntuteyo delivery ya mukyala anti. So we need marriage is not a want, it is a need. Okuzaala is not a want. We've seen very many big people dying on their deathbeds. Nga they are not calling to see their diplomas, their certificates. Yeah. To comfort them, to warm them. Yes, they are not inviting their cars. Tibane munetere ku benzi yange njirabeko. Buli omu atumya nganda ze. Yeah. So ate omwana ye yagenda walanga omuntu mulwadde. Okitegere bulungi nnyo. Omwana wange mumuyite, bane muyite. So ebintu bibiri bye tutayina kutta. Anyway byafa bye tuyina okuzuukiza ekisooka mu byonna. We need to resurrect the extended family. We need really? Yes. Kankubulireko olaba ekitooke bw'okisimba tekikula na ttaka eryo lyokka eririwo. Kikula ne extended family nti mulimu gwe akireetera, mulimu omusana ogujja, mulimu enkuba, mulimu ettaka, mulimu worms worms ebireeta that fertility. Goma kakati germination is not a nuclear thing. Oh yes. Germination is ecosystem. Yeah, it is extended. It is a collection of many factors. Yes. So even our marriage and our life to succeed, it is a collection of an extended family. Nti kojao
gwe gw'otayagala gamba nze obufumbo bwange bwa musajja wange n'abaana bange babiri ne tubeera mu kayumba kaffe olimba. The moment that extended family dies, ne nuclear tesobola kubeerawo. Era abazungu kyobula nuclear family batawaanya because they don't have an extended. Abayindi marriages zaabwe ziwangala because factor that extended family. Jajja zimba amaka. Ono nawasanaga leto abaana bo babiri wano. That's my cousin. Ne abeera tebabadde mu nju naye nga bayina input mu nuclear family yammwe. That's my cousin. Bana Kwefu nina wendaga bano mbalete eyo ne sibatwala wamirira ano. Okitegedde mbaleta nti ne Penny bw'aba ayina ensobi z'akola asanga kojja namuga gwe mutabani muwala wa Kwefu. Bana benaku zino bagamba abo. Kakati twafa the moment extended family yafa. Ne tusigaza ka nuclear era video ya leero ne bwoba ebirala byonna bikulemye okukwata. Resurrect your extended family. Resurrect. Make sure your extended family basobola okubanga bayina ebizibu byabwe but they are your family. Yes. That kakuuni ako ka cave ke tweteekamu n'owasa n'abaana bo babiri ne mubeera munda. Muganda wange the biggest source of depression is loneliness. Yes. Tulina abaana baffe kati abaana be muzadde mu basajja mbu omusajja ne munyiiga kati omwana n'omukutula ku famire yeewaabwe kati ne wammwe nga naye wagikutukako kati ne musigala nga gwe muli babiri gwe n'omwana wo. Nze n'omwana wange. Nze n'omwana wange. Jamwesomeseza. Abe wammwe tomubawa tomuwa taata wo tomuwa maama we tomuwa baganda bo n'ewaabwe tomuwayo kakati ne mubeeraawo. Ofaaki nange. Ne mubeeraawo mu luumu yammwe. Mwana wa kumugugu. Ati goli mwana wa sifaya. So oyo kyogedde ndi mwana wa mamange wano. Naye ayinza bwentambudde ngenze wa baganda abange abakulu ate nabo nendaba nga kanzire wa mama wange. So Sheba bino nombyogera lya audio yafulumye ya Sheba nga annyonnyola nga of course kyali kisuubirwa nze Sheba bwe yafuna olubuto saateeberezako nti yafunye omusajja ali singo. Really? Nze ate waliwo bennatunuuliranga like the people that we used to, you know. N'olowooza nti be yasaddeka mukahandisa muboyi. Era Sheba ku myaka gye gy'ayina abadde tasobola era kizibu okuba nti omusajja we si mufumbo. Bw'aba si mufumbo abaddeko mu bufumbo. Bw'aba tabaddeeko mu bufumbo yazaalako. Okuzaalako is not a problem. Kwefu nkusanga ntya ku myaka gino gye nnina. Kwefu nkusanga ntya ku myaka 4. Nga toyinayo mwana okyeki kyabeerawo. Nkusanga ntya kale nga baby mama drama atamamu waliwo n'abasajja bosanga nga yazaala omwana mu mukyalo omu then n'awasa omulala naye nga alina obuvunaanyizibwa omwana wamufaako na biki kati n'omusanga nga ali awo yekanaga nina omwana ndi like mama waaliwa yafumbirwa oba nedda because there is always chance for these two to be kuba bw'agaa nina omwana ossa kukikola gamba okay mama we aliwa naye bw'agaa siina mwana ate kiralamu Kwefu bagamba kiringanga musajja kubeera awo nze luli nagamba abantu ne ngamba omusajja okubeera nga mwenzi kwefunza obwenzi tebunnobya like you're cheating no and I will not cheat back why Kwefu watya nga omuntu gwalabye omanyi kati obwenzi kiba tofubutuka mu bbanga aba kirowoozezzaako but just make sure first of all you're safe nti tetugenda ate kuddamu ate Kwefu mulwadde ate no. Ekyo tukireke because a man is supposed to be a man. We understand. I'm not saying mwenda ate no. Kitegerekeka than omusajja okubeera awo ng'akomawo ewaka n'obeera awo. You keep wondering, is this man okay? Give me a reason to quarrel with you. Ogala stapio no kiki. Kuba yinza beera awo ng'oganza omusajja wange tanda tuli mu era LGBTQ. Before you know sayimo gwabadde atambula naye nga ye mujjawo. Kale bamujjanka babeere ng'omwana alina ebbina nga nange mulaba ne ŋŋamba kimaama aliko ebirala byonna biri awo naye kiralamu Kwefu nti omusajja nti yakubbako mukazi w'omukazi naye n'obeera awo kati nga okebera essimu Kwefu bwenkebera essimu eno essimu yoye naye nkikeberawo nti nendabanga
Nantume ne Namirembe nga bali constant nga mbalabidde emyaka nga 3 mbadde atoli mwenzi aba wasalawo naye buli wenkebera ngate bantu balala ngate oba onoonye kati ate bano mbajja na bano nantume banja munoonye mukola association kati twegatte wantama so abawulidde kyokuyiga ekiri mu gundi ya Sheba is banaye okuzaala and okufumbirwa should be top on everyone's list. Bonna bena tugenda bikola twegumye. There are very many single people out there. Fabogera bino, we are not having perfect marriage lives. Just relationship. We are not perfect life. No. Yeah. And by the way, ne ku social media yo jolaba olaba olwokuba nti posting omwami wange oba oli posting amchala we kitegeeza nti like everything is like nayo wali yebizibu nawe joli olaba yebizibu mubivuddemu mu naye ate ebizibu ebiri mu bwasingo binene nnyo nti ebizibu ffe bye tuyina abafumbo it is just a quarter of what single people do ahead have. Of you as a single person, yes. Bye muyine saawa zino n'ebiri ahead of you as a single person. Inza alieno bwemba nina ebizibu bwemba nawasa omukazi ne twawukana n'enfuna omulala. Ekyo tekyenkana nakyo kyogenda kufeesinga mu maaso. Yes. Bwe nazaala abaana bange babiri nomali waliwo abawala betugamba yakola ensobi at 16 or 17. Nazaala. Ebizibu byayolekedde singa asigaza abaana abo challenges zayolekedde they are just a quarter of what kyolekedde atazadde. So that's tufumbirwe enkubezze naye abasajja bali important abakyala bali important mu bulamu bwa buli omu obufumbo okuzaala sagala nze diitateeka nga Kwefu wakigamba but bw'oba osobodde nsabaye it's a need. We need to have children. Otherwise, we need men in our lives, you people. Abagamba nebolwawo amuse nebwegeje. Ebayakapa oluyimba bayita madowa lwa Mary Bata mugende mululirize. Nebonolwawo noga abasajja sagala bakeera bajja kunsumbwa kasoke enkole sente zange. Ate abasajja basumbwa ngo ina sente. Obo buvubuko bwe mufuna obwe muwasa. Butawanya ngo olina sente. Abakyala abebina abakyala bakine. N'abakazi gwo wasiza ngo olina sente nawo basumbuwa. So get married, funa abaana oleme kufuuka side chick at 35. Being a side chick is okay though. Mufune internet tujetaaga installation ababadde abasasula for installation esawo nabagenda kubateekako mwagenda ne muyitirira bangi nnyo kati machines emmeri etuuka essawa yonna ereeta installation machines. So esawa yonna bagenda kuba bakolako starting this Thursday batch yasembayo this Thursday bagenda kuba bakolako. So genda Wakatende Joseph mukubire essimu ajja kuyambako nnyo okuinstallingira internet eddukira ku speed ya kika kya waggulu nnyo eri ku 5G ate nga ng'ogyeko ya 5G installation eba ya bwerere teggwako eri unlimited bw'osasula leero nga 18 bajja kuza ojja kuddamu okusasula ng'enaku z'omwezi 18 ye Katende Joseph mwenna abakoze naye thank you for trusting us era feedback nungi nnyo ebisigadde tulabagane enkuba yo yetugobya olwaliro tubadde tukyasumulula awangale Ssaabasajja.